Ku kitebe kya poliisi e Kayunga gye tusanze mwana muwala ono ng'atunula by'ensobedde oluvannyuma lw'okukwatibwa n'omwana agambibwa okuba nga yabba mu bbe. Rehema Nakyazze nga tumira mu gy'obukulu 25 okukwatibwa yabadde mu disitulikiti ey'e Luweero ku kyalo Kasana abatuuze gye bamwekengeredde nti omwana gw'alina yandiba nga si wuwe era okunoonyereza ne kutandika ne kizuulibwa nti ddala si wuwe kwe kusalawo okumusindika e Kayunga gye yabba omwana. Mu kwogerako naye omukyalo ono alabise nga mukalu ebitagambika era mu bigambo bye ategeezezza nti gwali mwaka guwedde mu mwezi ogw'omunaana awo n'asalawo okugendako mu Kariyoki okuwummuzaako ebirowoozo bw'atyo n'asooka okuyitako mu bbaala y'amalwa esangibwa ku kyalo Kisega mu tawuni kanso y'e Kangulumira ngweno gye yasanga omukyala maama w'omwana ono n'amusaba amusitulireko. Ne mugamba omwana wo nga muki nga mulungi mpaamu nkoye yali mubi n'akola ki n'ampa omwana n'esitula mubuuza obeera wa ngamba nina gyembeera naye tazze kukola ki tazze kukola. Nga mumukwasizza wano emboozi wakati waabwe yatandika okugwa makerenda okukkakkana nga mubuulidde nti muzinyi wa Kariyoki era n'amusaba okugira nga mukwatirako omwana ono nti bw'atuuka okumalamu amalwa ge amumusanze ku mulimu gwe ogwa Kariyoki gy'agenda era bwe gutyo bwe gwali. Ambuuza onojja naye mu Kariyoki nemugamba nja kola ki nja kujja naye mu Kariyoki olwo amundekedde nga tugenda mu Kariyoki namusanga ali ku siteegi nze nensasula ebbiri zange nenyingira nenkola ki nentuula. Oyava ku siteegi najja n'akola ki n'akwata n'ambuuza onywa ki nemugamba saawa zino kati njagala nywa kati na express. Oluvannyuma lw'ekinyuma abantu baayabuka bw'atyo n'asigala ng'alinze maama w'omwana ono wabula nga tamulaba engeri gye kyali nti baali basisinkanye ku olwo era nga teri n'omu alina nnamba ya ssimu ya munne. Byagwa ssaawa 8 gw'ekiro kati weriggwa nenkola ki neetegula nenva mu katebe mu maaso nali ntudde nengenda nenfuna wentuula n'omwana nga nninda omuntu nninda manyi nti naatutteyo ensawo akola ki akomawo. Agamba nti ng'amaze okumagamaga maama w'omwana nga tamulaba n'obudde gye bwakerera ne yeeyongerayo ku lugendo gye yali agenda e Luweero anti ekiro ekyo yali afunye omulenzi eyali amuganzizza ng'ate alina okugenda naye gye yali alaga e Luweero. Nkera nali nagenze dde Luweero nga nagenze. Watambula kiro? Natambula kiro. Kati wasobola okutambula ekiro ogenda e Luweero n'otasobola kusala genda kiri bweki. Omusajja yali ankwani yali agenda Luweero alina emmotoka kati wabeera n'emmotoka nemugamba oba ogenda nange kola ki alaako kuba sobola sigale ayo pulogulaamu yange nangamba kale isoke n'akola ki. Ebigambo by'ono poliisi etandise okubikubamu ebituli anti buli musirikale abaddewo abadde anyeenya mutwe ng'eno yamukazaakaza ku kyamulemesa okulanga omwana akaseera ako. Bakutuulaawo nga tajja. Nenfuluma olwo ziweze essaawa 9 nenfuluma mu magemageko kumbe ye yakoze yagenze dda. Wajjako wali ku bidongo n'ogamba bannaayo omuntu ndi mwana ono ne balangalangako. Nagendawo wali ku bidongo ne mbagamba maama w'omwana ono akoze andekedde omwana. Poliisi etegeezezza ng'omukyalo ono bw'egenda ogirange mukuumira wano okutuusa nga bannannyini mwana bazze wabula ng'okumubawa balina kusooka kukakasa ndaga butonde. Omukyalo ono Nakyazze Rehema ye tumwina era tumuguddeko omusango gwa child stealing n'omwana ono w'omwaka ogumu naye tumwina wabula tusaba omuntu yenna amwinako akakwate ajje ku CPS e Kayunga naye alina okujja ng'amanyi nti DNA yo nga poliisi tuba tulina ogikola okukakasa nti gwaze okukima omwana ono omwana wo oba si wowo. Tukitegedde nti omwana ono yabbibwa ng'alina emyezi 6 egy'obukulu wabula kati awezezza omwaka mulamba. Nagendawo